Eddoboozi nze Gabeya Suzani kansala eyeggwanyiza ekifo kya district woman kansala eyetesitesa obulungi okuweereza abantu b'e Namataba ne Nagojje sub county. Olunaku lwa leero nsimbula kuva mu maka gange gano nga ngenda mu muluka gw'ewaggala Nagojje sub county nga ngenza okutongoza manifesto yange ngenda kulambika abantu bange biki bye ngenda okubaweereza biki ngenda tambula ntya mu baba bankwasiza obuvunaanyizibwa biki bye ngenda otandikirako nga bampadde obuvunaanyizibwa. Bannanga b'e Namataba okusingira ddala abantu b'Ekikuuta, Kayanja, Moneko, Seya nsaba muneegatteko tugende tulage obutabi bumativu bwaffe nga tulaga omukulembeze omutuufu azze mu kalulu kano okulaba nga yagenda okutuusa ensonga zaffe ezituluma nga abantu b'e Nagojje Namataba Town Council nga agenda okubalaga ebyo byagenda okukola nga mumuwadde obuvunaanyizibwa. Gabeya Suzani mbakoowoola mujje muneegatteko tugende ewaggala Kyeggalasi tulabe nga tutongoza manifesto yaffe gye tugenda okulaba nga tutambulako emyaka 5 nga mumpadde obukulembeze buno bwa kansala wa district. Nze Smokyo International Uganda kansala woman addako Gabeya Suzani abantu b'e Nagojje abantu b'e Kayanja Namataba negye tugenda waggala abantu b'ewaggala ate abantu b'ewaggala mmwe olwali tuli nammwe olwaleero. Suzani tumwagala olw'ensonga nti ye mukyala gwe tulaba mu bakyala bonna baze beesimbawo ye muntu yogose otuukirira n'omugamba ekizibu kyo n'omunnyonnyola n'akutegeera ate n'akuwa speech eddako. Kaakati mmwe twebereremu mwana tuve ku bali abajje batulimbalimba. You know Kansala Suzani stage yaffe y'ewaggulu njagala giyimirizeewo etongozebwe kyokka akalulu kange okalina mu ekitwagaza omukyalo ono abaddeyo ku kanso wano tubadde ku kanso Namataba Town Council kati tulabyeko biki byakoze kati twagadde ate ayimuke tumusindike ku district osanga naffe abavubuka anatutuusiza eddoboozi lyaffe ne tusobola okwesitula. Naffe tuli bavuzi ba boda ne stage yaffe y'ewaggulu e Kayanja batubonyabonya nnyo nnyabo. Gabeya Suzani tukulopera onoba osobodde otuuka mu ntebe nnyabo tusaba ekintu kimu stage yaffe ey'e Kayanja sembe waggulu walinga ku weevu ogimanyi nnyabo tuyambe stage eyo etuuke e Namataba Town Council tusobole okubeera bulungi ne batuyisa bubi tunonya kamere naffe n'abasajja batuli bubi tebagala tukole batukiganyayiganya ebbangere livudde emabegaawo okiwulidde ate bangi batuwanyisa stage ekole ki naffe tweya bweyi yanga mutulaba osegedde naye kati olwa tufunye omubaka ng'ono Gabeya Suzani n'abakyala naye ajja kutuulya omulanga gwaffe era nnyabo nze njogera ebigambo bineeno sitidde oba kijje twagala mulanga ogutwale oliba ogutuuse stage yaffe etongezebwe. Suzani tumuleese okusinziira ku ebyo bituze tutunuulira nti obukulembeze obubaddewo si bunyooma nti tebukoze naye ekyamazima twesanze nga waliwo ebitatuukiridde. Tusuubira nti okujja kwa Suzani kuyinza okubaako bye kukyusa naddala amaloboozi gaffe gabadde gakoma mu kkubo nga tegatuuka gye galina kugenda olw'abakulembeze abadde beenoonyeza ebyabwe mu ngeri yaabwe. N'olwekyo emu ku nsonga lwaki tumuleese nga tumusuubira gyajja kutuusa eddoboozi lyaffe okutaasa ebyo ebitusoomooza omukyala ekatuukiridde gwe twagala ogenda Gabeya Suzani, district woman councillor.
mumulabiranga ddala amasomero n'amaduuka musomesa yaliko wulira ne mu butala abakyala bagamba musomesa yaliko abantu b'ennamata bannakoye twagala
Wanchi? Rasta Masiga Gabe ya Suzani. Nkugamba bigambo bineno. Ate mukyala amanyi omuzadde owalumwanga azadde omwana. So kiri? Mujja kola ki? Kale. Kama taata tutuno tuze maaso go bakulembeze babe babano bazze Mukama Katonda taata wagamba mu kigambo nti bukulembeze Mukama Katonda gw'obulonda babano bafukeeko mwoyo wo bafukeeko musaayi gwo abantu bonna basobole bawo obululu bayitemu ebyo byonna tukusaba nga tuyitamu Yesu Kristo Mukama waffe. Yani sisi natembea kwa mguu ya NRM, sasa natembea kwa fasi barabara nyingine. Jagalaso yote iko NRM peke yake. Hakuna fasi nyingine. Kwa hivyo mimi nakaribisha nyinyi. Asante, hapa naongea mingi, tutazidi baadaye. Mimi nasimama kama jina wanamita Joseph Luate, Vice Chairman Jagalaso. Asante. Na tuvuze ko deno luvanyuma tuyongereryo. Nebaza Katonda kubanga ampadde obulamu buliko buyinike kubanga ndaba lyali wano ndaba mukadde wange ono kira kyenzijukidde ekitange baali bamukwano nnyino lwa bukande endaba bakadde bange bamaama bakadde bange nze mwami Kaluga Moses Kapale mutabani wa Felician lwa bukande mu bbiya lwaki basigenda kwogera nalibadde nga alaba ku makulagano kubanga kyanjawulo mu nsi muno okulaba nga tuyinga byobufuzi bino birimu obuzibu naye nsaba abantu bekyegalaasi obampangulira wano mujja kuba mukozi bubi kubanga ndi waka kyansonyi nnyo okuwangula mu lugyalo naye nsaba buli mumu muwulirize kubanga nsukira nze nga muganda muliko wayogedde wano twasomera mu bibaati awo obu bange bakyaliwo bamkulumolo tobono afukambite Jefferson NRM oye, Gaza oye, Basaya oye, basebo ne banyabo tusanyusa okubalaba. Ekyamazima tuli basanyufu okubalaba abantu b'ekyegalaaso. Tubadde n'ennyota nnene nnyo okutuukako gye muli. Naye tutuuse olwaleero nga tuleese omwana wammwe, muwala wammwe, anatunuulira ensonga z'ekyegalaaso mu ngeri ey'ekikazi kikulu ate ey'obuvunaanyizibwa. Muhammad oye, njagala okusooka okubasaba basebo ne bannyabo ti akalulu kano ke tugendamu abantu abo bali mu maaso gaffe awo bwe tunaabaleka ebbali ebinaddirira twenenyanga ffekka. Salongo chairman w'enteekateeka za kampeyini za Susan mu Naggoje sub-county. Bakadde bange tuli wano nga tuzze okusooka okubabuuzaako. Ekyokubiri okubeeyanjulira. Tuli mu lugendo olw'okutambuza ensonga eno nga tulina ensonga lwaki twasalawo okuleeta Susan lwa nsonga zino wammanga. Tubadde n'abakiise ku disitulikiti emirundi egiwerako abakulu abali wano mukimanyi naye ekyamazima obuweereza tebuvuddeeyo nga bwe twalibadde tusuubira. Ku mulundi guno gwokka ne tusalawo tuleete Susan Gabeya anajja ekyegalaasa atuule nammwe nga bwe tutudde bwe tuti ababuuze mumubuulire naye ababuulire ebyenjigiriza. Susan
Ebyabaana Suzani, abakyala Suzani, mama naffe abaami otulowoozangako ng'otuuse eyo. Bassebo ne bannyabo okuggulira enteekateeka za kampeyini zaffe essuubi ekyamazima tujja kukola naye ng'ekisinga obukulu amaanyi gaffe gonna galimu mmwe. Suzani awuliriza, omukulembeze awuliriza, n'akuwa amatu n'omubuulira ky'owulira nti ekyo ekikuluma n'akitwala mu buvunaanyizibwa bwakyo wane Nagojje abadde tannaba kubaawo. Ate si Nagojje yokka, Namataba Town Council waliyo ab'NRM abaali bazze, naye bwe twatuula ne tutunuulira nga mu bonna abazze mu Namataba ne mu Nagojje ng'ekyamazima Suzani akyabasingako era bali baakivaamu. Suzani n'ayitawo nga tavuganyiziddwa olw'okuzze. Tujja kusaba bw'owulira ng'olina ne bonna batokitugambye leero akantu ko katugambe bwe kaba gyekali, naye sisuubira nti gyekali kubanga tannabeerayooko eri gye tumusindika. Abantu b'e Namataba bangambye kuba gye twasoose tetulabye nnyo Suzani ate kati tumwongeddeko omugugu, naye twebaza Katonda nti azimbiddwa bulungi. Abadde kansala ow'omuluka kati tumutwala nga kansala ow'eggomolola 2 Namataba Town Council ne Nagojje mu disitulikiti. Ekyamazima tulowooza era nga tulina obwesige mu ye nti ajja kukola ebyo bye tumusuubiramu. N'ebigambo ebyo bassebo ne bannyabo tujja kufuna olunaku lulala tukomewo olwatwazze kutongoza kampeyini zaffe. Ekyegalaaso ogwo nno mukwano, ate era mbasuubiza tetujja kukoma kujja wano, tujja kujja wano emirundi emirala mingi nga Suzani atuuse mu ofiisi. Bw'anaabanga avuddeyo okukomawooko eno mutubuulire bye muwulira, kino kye kituluma, twagala kino, twagala kino, era tujja bikola. Ekyokubiri, Suzani ajja okulondola pulogulaamu za gavumenti okugeza nga PDM, enguudo, enzizi, amasomero, ebyobulamu, ebyo byonna akyayinikizo. Suzani ye muntu gw'osobola okutuma emikono ku bigere n'atambula n'atuukayo nga tasinze nti omugongo gunnuma oba nasuze enkolera. N'olwekyo bassebo ne bannyabo nga tukola enkyukakyuka ennongooseemu, Suzani ye bbaka akiikirira abakyala bokka, n'agenda ate n'akomawo mu budde obwo bwennyini bw'omutumiddemu. N'olwekyo akyali mwogi, obwongo bukola bulungi, akyasobola. Tusuubira nti tumwesigisa nti ajja tukolera ekyo kye tusuubira. Njagala okusaasira ennyo muganda wange Tawonda olw'obuzibu azze okutujja amaziga mu maaso n'okutumala ennaku. Tubadde ennaku mwatali mupya wabula ali waka. Mazima olw'olunaku luno ebigambo twali badde na bingi okusingako awo, naye mukkirize olw'obudde mbeyanze akaseera ke mutuwadde okujja wano boogere ebigambo naye ekyamazima tetunnaba. Madi oye! Wadada na ndugu, mnafurahi sana kusimama mbele yenu leo. Sisi kuna wageni yetu yapate wamekuja kuletea si habari mzuri. Susan na grupu yako tunafurahi sana kuona nyinyi. You are welcome. You are most welcome. Sasa watu wa Chegaras, Susan ndio mtu mwenye kukamata bendera ya NRM kwa upande ya kansala ya Bibi. Anaenda chikiria wa Bibi, Nagojje na Namataba. Kura yote ya NRM ilikwenda kwa nani? Susan. Na siko na kansala mwenye naenda chikirani parish yetu ya Wagala, Mr. Madi. Baba yake mnajua sana.
huyo ndio anakwenda kutikira sisi Mulugawagala kwa Gombola na Goje. Kura yote tumpa kwa nani? Kwa Mnachalo. Asante sana. You are all welcome. Mukulu Mandi oba Mr. Mandi basa mumusidi kamuchita wali esomero. Na mukulu kansala kwa beera tega epasa w'essomero. Munachalo juu Mandi juu bannaye nsooka okwebaza abana bagaza abana bagaza bannange ntuusa ndi musanyufu era ntuuka okwebaza kwange eri buli yakoze enteekateeka eno tubenga tubeera wano. Bannange nsooka okwebaza abantu b'ekyegalaaso bane mwebale kunjagala mwebale kwagala munnakyalo. Omanyi kuva mu buto nga taata atunyumiza wano wasinga ofunira emirembe wana gamba etuuka wali munnakyalo kunjagala ate ekituufu nga mwagala omuntu omutuufu alina omutima ogulumirirwa ayagala ennyo omuluka gwewaggala yenza abali mu maaso. Etuufu bangi bajja kujja nga babasaba akalulu kino kiri naye ng'ekituufu mbasingako era nja basaba akalulu kammwe ate nga kimanyi bulungi abantu b'ekyegalaaso wano musalawo lumu era muva mu muntu aba alimba aba ali kwefera inzo wammwe ate sikyusa kubo mpitaawo ate si wena ababulako mujja gamba laika mulwadde lazima mujja tayizawo munakyalo mumugambe munakyalo aliwo gwe twalonda wano nga tetumulaba ate nze nakyusa mbu ngende mpite ebbali tusigala tuyita wano era bakyali bange embasi basanze wali mu kalituusi nga bansazeeko nja basanga wali eggeregere nga bali awo bagagwe sebo bw'oyingira ekikajjo kino lwaki ate tofuka olw'obudde obulungi ennyo bwatuwadde era nembeebaza mwebale kujja mwebale kundaga buwagizi mwebale kundaga mutima gw'ekizadde bannange bamaama bange ndi musanyufu nnyo olunaku lwa leero oba akawungeezi ka leero nga mu byalo byonna ebyalo 54 byenna okulaba nga nkulembera oba nga nkiikirira nonze ekyegalaaso okubeera namba emu okulaba nga mwengenda otongoleza enteekateeka balaba omanyi abasomesa tulina engeri tukolamu ebintu byaffe byanjawulo y'omuntu eyetegereza ensonga semasonga tamala gapapa si weewaawo nze wano mu maaso gammwe okubeeyanjulira gye muli
na kiki ekindese gye muli bakadde bange akawungezi ka leero ndi wano mu maaso gammwe okubategeeza nti muwala wammwe Gabeya Suzan nzize okubaweereza tukikubireko mu ngalo ekisookera ddala mbadde muweereza ate nga ndi muweereza ekisookera ddala ndi mukulembeze mu maka gange eyo yonna ndi muweereza ate ng'era baze banonda ku kifo kino ekyabakyala bwe tudda ku bukulembeze buno obutukuŋŋaanyiza wano ndi kansala ate ng'era nze kansala omukyala akiikirira omuluka gwa Namagunga Annex omuli ebyalo bino Kikuuta, Kasozi, Nakawala, Moneko ne Kalagala ku lukiiko olukulu Namataba Town Council. Saakoma bukomi kubeera kansala onatuuka Namataba Town Council olw'obukozi Namujjali Douglas nga ye meeya nankwasa obuvunaanyizibwa namba ministry namba era nga nze akulira ebyobulimi n'obulunzi era basebo ne bannyabo genda otukiikirire kuba gwe kutulabyemu omulamwa genda otukiikirire ku district nga kansala omukyala era basebo ne bannyabo yensonga endeese okubabuulira nti Namataba Town Council yo kyagwa dda kuba be basooka okukikona mu stamp kati Namataba naimeni naggoje bakadde bange ate we muwe munda z'omukwano bwe guti kitegeeza nti nyongera okugula gomasi endala egenda okola ki okulayira si weewaawo laba amasomero gatuli wala ate nga ngendo mpanvu fe we twasomeranga twatandikiranga ku myaka 6 ng'omalako laba oti omukono n'olaba oba okwata ku kutu okutandika okusoma naye kati saawa zino omwana myaka 2 kitundu myaka 3 oba omusubira okulaba ng'akoze eki atandise okusoma so bakadde bange era wano bwe mbakubira akaama bazadde bannange ku nsonga y'ebyenjigiriza ndi mukyala muzadde mmanyi obulumi bwe muyitamu abantu bazadde bannange kano kaama gye muli mbasuubiza alina omwana nga yatiikiddwa oba ng'agenda atiikirwa mu top class Suzan ntandiseewo ekibira kye bayita Suzan Foundation omwana avudde mu top class agenda mu P1 kuba wenjagala ntandikire emyaka 5 kitegeeza nti bw'aba ali mu P1 omwaka ogujja ng'agenda abeera mu P1 emyaka 5 gye mutwesiga aba atuuse mu kyakumeka aba atuuse mu kyakutaano kiba kitegeeza nti project yange gye ngenda otandika nayo nga ngenda bakwatirako ebitabo toilet papers enjeyo omulimu gwo kunoonyayo ka school fees na uniform kyokka naye ng'ebitabo enjeyo toilet papers ebyo byonna bikoze eki bimaze ebyo biri mu Suzan Foundation yogedde okubeera n'eddwaliro mu muluka guno tulina eddwaliro lyaffe eriri mu Kito naye ng'eddwaliro liri wala ate nga twesanze nga teribeeramu naddagala naye bwe munaaba munkwasiza obuvunaanyizibwa nga mutumye ku district at least njagala eddwaliro eryo libeere nga liva ku health center 2 lidde ku health center 4 ayimira health center 3 okulaba nga tufuna abasawo babeerawo buli kaseera eyo ensonga ngenda gisimbako nnyo essira ate nga bwe tulina eddwaliro lyaffe mu Naggoje eriri ku mutendera gwa health center 3 nsaba omunaba munkwasiza obuvunaanyizibwa era ne tubalonda ne mutadda ne mutusuubiza ebintu ne mutabikola naye ku mulundi guno tusaba temukikola tuwewaddeyo tubawe obululu buyiike n'amazzi we gayiika amazzi gaba gakkirira paka kuwulira bululu ewagala wano tusa kimu tulinga enkuyege emutukola bubi tubasuula paka kuwulira bubi emutukola bulungi tubawa obululu
kuulira bulungi ne mujja mutusuuliranga naffe tetujja basuulira bingi byetalina naye tugenda kusooka tubalonde nani tujja mu ofisi yamu mukitegeera baada obululu bwonna Jagalaso eridiso Jagalaso eridiso ate bagenze ne batwongera kati tulina police tugenda kulonda tulina police station B bulino kitegeera kiba kitegeeza tembuuza ekirala lwaki mu Jagalaso ife abatalina bbowa ekyalo kyonna kirina naye Jagalaso tetulina ekyokubiri buno obutebe bwe mutuddeko busituulu tetwandibwabadde tetulina obutebe bwa kutuula tetulina tenti kirala abazadde baffe bayita mu bugubi kufuna se nawe muzze tetugenda bawo obululu bwammwe bakubagaemu abasoose okujano okusaba obululu naye kituka ekiseera amasanyalaze ne gakola ki negavaako tubadde tusabako obutaala mubeereku awo mubere nga sekurite era tubategeeza kino ebyo obululu bwamwe tugenda bubawa mu bulungi ensonga tubasindizie kati mugendewa mu maaso eby'amasanyalaze mutulwejjako okuva ab'ekiyuni tetulina amasanyalaze Zani ajja kukola ki? Situusaako. Tuyigiriza okulunda we tuneebera n'akafo kaffe tukwasaganye naawe tuzimbe wadde ekiyumba ky'enkoko otuyigirize tulunde tukwagala nnyo era tulina okusindika twagala nnyo olunaku lw'oligende mu lunya onkubirangako kubanga gye banzaala ngende okusabira akalulu bannaye madi mumumpeera akalulu Gabeya Suzani kansala eyeggwanyiza obwa kansala omukyala ku district ngagenda kiikirira Namataba Town Council wamu ne Naggoje Sub County. Olunaku lwa leero ndi musanyufu nti ntongozezza manifesto yange omubadde points eziruma abantu ku ground nga mwe mubadde ebyamazzi kubanga ebyamazzi bali bubi nnyo ku kyalo ky'Egaras mu muluka gwe Waggala mu Naggoje Sub County omuli ebyeddwaliro ebyobulamu naye mbagambye abantu b'eky'Egaras abantu b'omuluka gwe Waggala Naggoje Sub County ensonga eyo kugisimbako nyesira okulaba nga eddwaliro eryo liva ku center 2 lida ku center 3 tusobole n'okufuna abasawo ensonga endala yabyamasannyalaze tuli bubi nnyo abantu b'ewaggala ku kyalo ky'Egaras bali bubi nnyo kubanga enzikiza ebuutikira nnyo ebitundu byaffe n'ebitundu ebiriko amasannyalaze paati ntono nnyo naye gavaavaako saawa yonna kitegeeza nti ebyalo byaffe birimu enzikiza mpitirivu ebireese obumenyi bw'amateeka okweyongera omuli obubbi omuli okutingana bwe bityo so ensonga y'amasannyalaze tuli bubi nnyo mu Naggoje Sub County mu byalo ebyesudde awali eggombolola ekizimbe ensonga endala abavubuka bangi abali mu Naggoje bangi abavubuka basoma naye tebalina mirimu wesanga ng'omwana yasoma naye nga talina kyazzaako amakolero gabali wala oba kale mwegali mu mukono naye nga wesanga ng'abaana baffe tebafunye omuntu agenda okubogeera oba okutuusa eddoboozi gye bali okulaba nga bafuna emirimu ensonga endala ebadde ensonga y'ebyenjigiriza banaye tukyali bubi kubanga tulina civil school nga essomero nga Naggoje Sub County tukyali bubi nnyo ku byenjigiriza kubanga tulina abaana baffe abato wesanga nga engendo zebatambula mpanvu ate wesanga eggombolo eno Naggoje lijjudde ebikajjo lijjudde ebibira so abaana baffe bayita mu mbeera enyigirizibwa kubanga distance mpanvu nnyo zebatambula okulaba nga batuuka ku masomo gye basomera ate n'omuzadde amuteekamu nnyo kinene wesanga nga omwana agenze mu secondary amuteekamu boda buli kanaku emutwala erugazi oba kubanga erugazi yetulaba nga yeriko okumpimpi so banaye ku nsonga eyo naye nga olunaku
lwa leero abantu b'Ekyagalasi mbeebaza banyaniriza bulungi nnyo era nsaba n'ebitundu ebirala bwe mutyo muneegatteko tulwanirire ebitundu byaffe tulwanirire Namataba tulwanirire Nagojje era ng'ensonga ezo ze zindeese Gabeya Suzan okulwanirira abantu bange neyanziza neyanze